Television abali ku mukutu ogwa Uganda yenkyambaniriza mwe bale tugobera tuwa feedback wa response ko bye tubawereza nze muzukulu wa Gabo nga Moses Wamala nate bingi bye tuyitamu bulamu of course life experiences ebintu ebimu ebikyasinza okubeera kibuuzo ekizibu the meaning or definition of life obulamu butegeeza ki ddala kituufu tuyitamu bingi nga tukula ate era lessons owe ebyokuyiga tebiggwayo amasomero gano tugafuluma naye okuyiga tekukoma buli lunaku obako ekipya kyoyiga oba kyofuna n'okuwabulwa learning relearning and unlearning. So njagala olwaleero at least tufune ku humanitarian story oba emboozi deep from the heart to understand abantu ebizibu ebimu bye bayitamu wandibanga oliyo naawe oyinza okubeera ng'oyita mu kintu kyekimu olina mukwano gwoba muganda oba relative eyali akiyiseemuuko sinakiri nga tokiyitangamuuko naye you never know from this story oyinza okubaako ekyenjawulo kyoyiga n'omanya nabutya bw'oyinza okukivuunuka. Nina omukyalo najja kubeera ng'atunyonnyola amannya ge tutegeere emboozi gye tuwayeemuuko apart from bye tutera okukola ebyobufuzi naki. I would love to hear some stories oba emboozi okuva mu bantu eziyinza okubeera nga zibaako ekyenjawulo nammwe kyebibagattako oba n'okuyiga. Amanya n'eddoozi nyabo ntudde n'ani olwaleero nno? Otudde n'omukyala bamuyita Anita Nabulime. Anita Nabulime. Obulamu buli butya? Obulamu essaawa eno si bubi, just kasenyiga kokka ke kantawaanya. Naye nga nze ng'omuntu akadde kano ndi bulungi. Okay. So obulamu obusanze otya naye nga tetuna tukasokola muse kuba tulaba then tuwayeemuuko ku bulamu bwonnyabo. Mbuuzaako abalabe ba channel bayita Uganda y'enkya. Banange mbebaza okubeera nga musaamu kaddata okubeera nga ate mulaba programu zonna ze basaako okusubscribe n'okukola ky'amaanyi. Olunaku olwaleero nzize okugabanako naawe story yange ey'obulamu bwange gye mpiseemu nga lwaki nzize okugikuwaako lwa nsonga waliyo abantu abali eyo abaweddemu essuubi ng'oli agamba nti ndekyaka bwe nti bwendikuma bwe nti bwendifa bwe nti bwendibeera kubanga nange kyambaako. So naye nali neesuubiza ne ngamba singa Mukama anviirayo nenfuna awantu wemponera oba nenfuna bwe kiti oba ndifuna kikolo kyaddagala kyekimponya oba omuntu alijja nankuba luyi nempona niba nenga nti atiste omuntu wakuba oluyi okola ki owona ensonga bweki ne bweki nengamba wendiwona nenva mu nnaku eyo gye nali gye ngenda okubanyumiza olwaleero ndinoonya munnamawulire yenna nenzija nenjogera ensi kuba bannamawulire be batambuza okutuusa ku bantu obulamu bwe tuyitamu nenzija exposing ekye nayitamu nakyo kyendimu essaawa eno yensonga lwaki nziza. Okay. Ndoza tugende buterevu ku nsonga kiki kye wayitamu ekibadde kikunoonyesa ne bannamawulire oge nti tutule at least twogeremuuko tuwayeemuuko kiki kye wayitamu obulamu obusanze otya njagala munnayuganda atulaba ku Uganda ekyo mumanyise ensonga gye wayitamu. Obulamu bwe nayitamu nganze omuntu buli mukazi kaŋŋambe bw'oba buli muwala ali eyo munsi muno twegomba ng'obeera ng'omaze okusoma oba weegomba kufuumira obeere n'omuntu wo. So nange ekintu kyekimu nafuna omuntu wange ne tubeera ffenna. Teyali bubi nga tuyinawo ensimbi ze tuyinawo entinitini ezisobola ogamba nti osobola okusasula ennyumba osobola okulya kubeerawo nga tetuli kale mu bulamu bubi. Naye wajjawo akaseera akaali nze kankayite kazibu bulamu bwange kazibu wadde nga ku mwami wange kaali kalungi. Omwami wamufuna mu bbanga ki oba mwaka ki? Omwami yali 2019 nga bwako gavana mutuufu 2019 ng'atandika kuba nina kyenzijukiriddeko. So nabeera n'omwami oyo ne tubeera naye nga tulinawo obusente obutinitini tuli mu mukwano gw'omanyi nti abantu bali bombi. So omwami oyo ne tugenda ne tuzaala omwana ne tubeera n'omwana okuzaala omwana ono
wengambira nti 2019 olunjogera okubeera nti nfuuse officially ewaka kati tubeera naye naye nga twasooka kubeera bino ya boyfriend nga muli ene just official obotegeza kati tufuuse yaje wakane n'akyala ya okay neti yayanjula naye yakyala officially yali 2019 netu kubanga olubuto nalufuna tukyali n'omugaga so n'agamba tulina obeera nga tubeera tugenda tubeera ffenna twapangisawo tupangisa twali mu nnyumba yaffe so mu time eyo omwami ono n'agenda n'afunako ku nsimbi ezisingako kwezo zetwakola ki zetwalina kati nga womanya abaami bano boolaba waafunako ku nsimbi temukkuta mwagala okweyongeza mweyongeze nange oyagala kuntwalira mwagala kunteekamu okujjako nga toli musajja nawe obeera musajja gwe muzeego si bonna tulinamu enjawulo mubaamu ebika kyetwanise species ndowooza mubaamu ebika mulimu abakola kino abakola kiri kansuubire naye nze omanyi bagamba sekakatwalika kulume nze kati nakitwala bwentyo so omwami ono yafunayo omukyalo omulala nze bwesitamanyi mwali mumaze ebbanga ki officially after kukyala mwali mumaze bbanga kyawo muzadde omwana nga tannafuna kiwaneeno mukyala mulala ebbanga lyali ligenzeeko nga tuliyuse ffenna ebbanga lyali ligenzeeko kubanga twali ndowooza obanga tututte omwaka abanga mulala banga tuli 5 nga tuli bulungi nga tuli mulavu tweyagala naye sente weziri bulungi nezeyongera n'okweyongera okwo kyobola abantu abamu abasajja tulema obbasabira emikisa naye si mu bubi bwe mufuna sente mukyuka so mutai twali tumazeeko ebbanga nga liwerawerako okwo nga tubeera ffenna naye nga tandatangako nti oba girlfriend wuuno oba kinu ng'ali straight wali akulaga amazima akomawo mangu ebintu byabikola bulungi so akazaala oba we bakiyita we batyo akabaato oba obuzibu abaami baffe bano bwe mubeera nga muli bafumbo we mujja okukwana abakyala baneene abalala oluusi kwona nkati era bankwana abaami abafumbo kati experience eyo ngifunyeeko oli akugamba nti alina mukyala we okitegera obe ng'okimanyi kati nze kyensuubira nti n'omwami wange ono alabika we yakwana omukazi ono yamugamba nti akola ki alinayo omukyala akulina kati oba omukyala ndowooza yali alowooza nti ayagala nnyo bbanga okusinga oba nze we mwagala nze nange simanyi nga yangoberera nga nfolowinga nga ntegeera nga mmanya nti yenze we ŋŋambira nti lwaki yangoberera kubanga yankuba ebifaananyi nga simanyi kubanga olwo lugoye lwaki ŋŋamba nti olwo olugoye lwe yankubiriramu ekifaananyi ekyo nali sirwekubisangamu kifaananyi mmanya ntya nti bankubye ekifaananyi yagenda n'alumba si kulumba wabula yagenda n'asisinkana be twandiyise bakifeesi lindako ntwala mpola otegeera otya oba omanya ddi nti omwami wo yafunyeeyo omukyalo omulala olwo nga sinnamanya kati wano ndi mu kugamba namanya ntya nti alabika yafunayo mwabo bakifeesi be yafuna abo nze ndi muntu ali freestyle buli muntu mutwala nga waali kasabeera nga tazze kunnumya mwerokaminga nga wali bwe bulamu bwe bwaba bwagala naye bwe yalabanga wekisaana so nina mikwano gyange egimu nga gibeera mu sitayiro ezo bweziki kati mwabo bwe yagula okujja okuntuusaako obuzibu ekifaananyi kino kye yakuba n'agenda n'akyozesa yakitwalira bakifeesi bano nti omuntu gwe njagala mukube naye njagala mumukube mumutte temumulekanga muki nga mulamu n'akwata ekifaananyi ekyo n'akibawa kati we yakibawa oyo mukwano gwange kyava ajja kuba ye yakikuba ki n'aŋŋamba n'akuba essimu n'aŋŋamba njagala kukulaba kyemuga ne mugamba nga ndi bize n'aŋŋamba njagala kukulaba gwe njagala kukulaba ne mugamba ngenda kumawo mangu kuki ku mulimu naye ojja kundabako kukoleetireetimuko n'aŋŋamba azironga azinkulabi olwaleero nina okukulaba konze kale tewali buzibu kati ngajja nga mugambo ngamba kingamanyi nti bino byetukiringa ebya bulijjo otwogera twegongako bulinzi nga ngamba kino ekifaananyi okimanyi mugambo ekifaananyi ekyo wakijjeewa nga ndaba tekirina nti oba kiri mu ssimu nti yakikubisiza simu wabula nga kiri nga bakifulumizza nti yakubye kugundi bwati
Umugambe kye kifaananyi nga si kye olulukoye nga si lwekubisanga mu kifaananyi bwekityo. Kyava ngamba n'angamba waliwo omuntu mukazi yaleese ekifaananyi kino naye toyogera. N'angamba yaleese ekifaananyi kino n'agamba tukukube. Era n'agamba tukukube naye tulina okukutta. Wabula nkugamba kino eno w'oyita tumanyiiwe. Togeza n'oyitawo oyo mukwano gwange yandabula nti togeza n'oyita mu kifo bwekiti ne bwekiti ku lunaku lukya. Bwe twategese bwe tugenda okukola ki okukuba era tugenda kukuba nze kyenkuyambeko kimu kukulabula butakola ki butayitawo. Kati bamugana ne mugamba omukazi yange yangamba ekigambo kyo n'angamba simanyi oba mujjawo oba ki naye ffe mukazi yatugamba tukole tutya bwetu. Kati nyo omanyi omwami wange n'omukwano gwo yakunyumiza bine. Oyo omuvubuka yannyumiza ebyo. Kati omwami wange oyakomawo ewaka ne munyumizaamu ng'omuntu omanyi bw'ona atya n'ogamba ye kanyumiza omuntu bw'embeera naye munyumiza soli nga n'agamba abo naawe just fujjo lyabwe enjaga ebeera bali ku mutwe yebakola ki yebatwala. Mugamba n'ekifaananyi nakirabye n'angamba eyo njagala ebabeera ku mutwe nga nange enjaga eyambadde ku mutwe nga ndaba ekifaananyi ate nga sikyekubisangamu gundi kifaananyi. N'agamba ebyo bireke nayo bw'oti toddamu kuyitayo wabeera nga baakugambye nti tokola ki toyitayo. Ngamba era sigenda kuddamu kuyitayo eyo n'enkyusa ekkubo. Muganda wange omukazi we yalaba nti ekintu ekyo kigaanye. Ndowooza n'agamba muno endowooza nsaaga. Lwaki olunaku lumu nga neebase ne bbange neebaka bulungi nga siriiko buzibu bwonna nga ntegeera bulungi okuzuukuka nga ogamba zaali ssaawa kwenjuka twagala ku ssimu zaali ssaawa 8 oba n'endatika zaali 24 nga ne mukwebaka ebintu ne bijja nga bikazi nga bimpi bwebiti nga bidudu bwebiti mu kirooto. N'endoota ekyoto ng'ebintu bino bizze ne bikwata n'ebintuga muno n'ebintuga nnyo. Kati ng'omuntu wona wowa mu kabooti nodda engulu bwoti n'owakama n'endeekaana nnyo bweti. Kati mu kuleekaana eno naye nga ndeekaana nti bikyantuga kubanga nawewo mu kanenva mu kirooto ne mbisigala nga mbiraba ng'ate nvudde mu kirooto nga ndaba. Kati omwami ye yandaba ng'omuntu nagaa nti bakutuga weetaasa wejjako ye ng'alaba ndi mu kulwana. Ne mugamba nnyamba naye nga sisobola kukwata mukono nguze n'wabula ndi mu kugira. Ne mugamba ebintu bibi n'ebintu bituga ne binvako omulundi gumu ne bibulawo. Tumba obadde ki? Ne mugamba ebintu bintuze ndaba ebintu webiti ne bijja ne bintuga. Ne mugamba ng'awulira sawundi gye njogereramu era gye mbadde ndeekaaniramu nga yakutugula ovuddeyo mu kirooto. Kati n'angamba oba obadde okyali mu kuloota ye nga manyi nti mpawamuse n'ensigala era nga nkyali mu tulo. Kumbe nga nedda nali navudde mudda mu tulo. Kati ne wayitawo ennaku zaali 2 ng'ebintu bisizzeemu kubiraba. Zaali 4 ng'ebintu bisizzeemu kubiraba. Tebikomerewo mu kirooto siyina wembiraba. Ne ngamba oba byabadde birooto. Kati olunaku olwandibadde ng'olwokutaano omwami wange yakomawo nga bulijjo waakomawo. Ng'omanyi nti abaagala namuli mu mbeera nnungi oli waakomawo you hug each other n'omukulisaayo omuggyeko ebintu. Kasandajja bwenti nenzigulawo bwenti oluggi bwenti kate ne bwenti ayingire. Ekintu ekimu kyamuyimirira wali ekyane kimuyimirira wano mu maaso kyane kimuyimirira wali ebyo ebintu bye nalaba mu kirooto. Nga kulono obirabira guno nga gwakubirijjukira nga mbiraba. Kyava ngamba yambolo kami nga ngamba jjawo kimugani mugani edda. Oyina ebikazi bibyo bizze. Nangamba ebikazi biri wane mugamba ebikazi bibyo bizze biri naawe ne mugamba ekimu kitwane kyakibale kyakibale. Nangamba naawe ba mukuzanya kati wane ndabako ekintu kyonna. Kati kyava awulira nga obusungu nangamba kyakanooza yagala nkulera ebulezi. Wali amanyi nti njaga nnyo okundera. N'agenda n'atuula bw'ati mu ntebe. Ekimu ne kimutuula eno, ekirala ne kimutuula eno, ekirala ne kimutuula kuno nga yaya kirezi. Nangamba jangu ye nga awolokaminga nze naye kire ekikazi ne kigamba ekyo kyali kyaleze ne kigamba ogeza n'ojja n'omutuulako.
bakutenda ogeza nojja n'omutuulako nemugamba sisobola olina ebintu byeyo bikuliko sisobola nayomba n'avaako nangamba kyakanooza nina oba ebyewaffe bintawaanya asanga biki n'akyankala naawo n'atambula n'agenda mu kisenge yagenda mu kisenge byo ne bisigalawo nga bitudde ne biseka naye nga tannadda wali eriyo mu nju wali tolina kintu ky'olabamu nga tannadda nedda naye sirina kintu kyonna kyendaba muntu oba kikino wabula nali fayini kubanga nabeeranga mu nze nga mbeeramu ne bebi nga mbeeramu ne beti ye yali omukozi wange nga tubeeramu babiri naye nga abakulu theni ne bebi nga ye tannabakukumawo naye nkukakasa nti nzenzekka eyali alaba ebintu ebyo nga ye tabiraba ye nga tabiraba omukozi tabiraba omwana tabiraba kati nga nze oba balinga bagaa nti obandika ekikyamu obandika ekizibu ye n'agamba nti kyekanooza oba okubwongo obwange oba nina ebintu bye natandisa okukozesa emugamiza omuntu atanywa mwenge ebintu bye nkugamba mbiraba kati nangamba kyekanooza ndika ebintu bye natandisa okukozesa mu engeri gye mbeera n'abavubuka abanywa enjaga nga mikwano gyange ne mugamba nedda ekintu kyenjogerako nkikakasa kati ekyali waasi twatambula ne tugenda ekyankwanzi nze naye twali tuli ku piki wetuti nga tuli bali mu kutuvuga waliwo omusajja yali mu maaso omusajja like bano ababodaboda wetwetuuka bwetuti ebyo ebintu byennyini ebyajja n'omusajja ebintu nga bingi biringa ebyezaalamu essaawa eyo ne bisala bwe biti ku luguudo lw'ekyankwanzi oluguudo lwonna ne bisala kyeva neekane ne bagamba ebintu biibyo bonga tebawulirewo biki bye ndi mukolekana ne bagamba ebintu biibyo nebiwanikawo ebiti ngaonaga nti biwanisewo ebiti emikono era amazima matuufu pikipiki yatukuba ebintu ebyo ne bivaayo eri ne bijja kunze kuba nze nali wakati nebijja ne bitandika okunyigiriza bwe biti wansi ku kolansi nendeekaana ku bantu bonna abaliko abasatu amazima matuufu nzezeko eyafunako obulemu tekuliko n'omu ku bantu basatu eyafunako obulemu okujjako nze ekimwagiriko abantu basatu twagiriko yali avuga nze ngaali wakati ng'omwami wange ali mabega nebijja ne binyigiriza kolansi nansala era enkovu yeeno eno yenkovu nansala nensala wonna weewati kati nze nakanyanga kuleekaana nga ndeekaana kati omwami wange ye agamba waati yagamba nti ye yali awulira nga antaasa sikini yange ereme kutuuka ku kolansi naye ate abantu eri bali bo bagamba nti bo wedda balaba omwami ono yanyigiriza wansi nebagamba nedda nze ebintu obwedda ebinyigiriza wansi obwedda mbiraba olwongamba mwami wange namugamba ebintu bino mbiraba naye gweowakana nangamba nze nga sibiraba nemugamba nze mbikola nze mbiraba kati ne bantwala awo ku gundi ku ddwaliro eryaliwo ne mapapa stage netutambula netukomawo twatambula netukomawo omwami wange yali alina ebintu byageza okunona bwati ku dduuka namama ngeri gyowulira obubi genda ewaka tuuka wooti ewaka then nze kankole kino katuleete ebintu koze kale kati okutuuka bwe nti ewaka nga wonaagamu nonti oggulawo bwoti kubanga omwami wange eyo tayimu gye twagendera ku piki ewaka twalinawo emmotoka naye emmotoka twali tulina omwami bwe tugirese we twatuukira before kugenda eyo gye twagendera ku piki kati we twatuuka ewaka omwami n'asigala mu mmotoka nze nennyingira munda eno mu nnyumba ewaka nti ngende ewaka ngaonaagamba nti muggula geeti munda mubeeramu emizigo nnyingira bwenti kati omwami n'agayo agenda akima ebintu ku dduuka ebirala ng'olwo asigaddemu ye asigaddemu ne bebi ne beti basigaddemu bagenzi kati nzigulawo bwenti oluggi nyingira jjukira nkomyewo era ebinkwatidde kyankwanzi eno nkomyewo waka okugula bwenti oluggi ebintu biri ku luno byajja bisatu luli ebyajja ne bisalawo ebiti mu mulyango ne bitulika ne biseka ne bigamba eno ntandikwa ne bikuwawo ebiti mu ngalo ne bimala ne bivaawo ne ngano yingira mu nyumba nenzuuka ku geeti
Nesoka ngamba asisoma kuyingira mu nyumba atereho bijja nebintu girayo ngono taliyo nesoka nembalinda atagasobola okujja tutuuke tuyingire ffenna ne mugamba okubira ebintu byetulabye ebinsudde kabenji bizze mu nyumba nebinkubira engalo nanga negwe ekituufu kyakoleka ekitali kituufu lwaki ebintu ebyo gwe wekka bikola kibabiraba ne mugamba nange simanyi kati oyo omwami olwatandisa okukyankalana nga omanyi nti omuntu ndowooza kati oli agamba nti kati katujjeyo atandike okubeera nti alagako obuntu omu yali tasula bwero olwatandisa okusulayo ewiiki mu wiiki nga asula olunaku lumu asula olunaku bbiri wakukubira essimu akulimba nfunyemu ebinkutte luli ebyali bitamukwata kati saawa no bitandisa omukola kyomukwata bimusuzayo n'ebweru kati nakeera bukezi ku makya kola olunaku yali tasuzeewo nga mu nyumba mu kisenge ko twali tupangisa ddabolumu nga mu kisenge mumunya kinabita beti nemwa beti jangu beti ye mukozi waffe nemwa beti jangu mu kisenge ne waliyo bikitolongosaayo nemugamba ate nga nze kusane nalongosaayo leero kikinga waliwo ekyafiiriddemu oba nemugamba kabere ennyumba yonna n'olabe nemugamba mpula ekintu kimenga ekivundu kiwunyanga wolaba omufu bwawunya naye nga kino kyali tekibangawo oba kyali temukifunangako ewaka nga tetukifunangako mu bulamu bw'ensi eno mbabuulire omuntu yenna ali eyo ng'agamba muno nti eddogo teririiyo nze nali mmanyi nti eddogo teriri era nga ngamba kati omuntu ayinza kundogera naye mbabuulire eddogo gyeriri abantu baloga ku nsi kuno oli nga toyina kye wamukola naye naakutuusa ku zero esembayo so neva omwana oli beti namuleka mu kisenge neetambalako nali nzukuse neetegeka kwambala kukola kikugenda kukola kati kyemugane mugamba asigalayo mu kisenge ekyo noonya ekintu ekikola kyekiwunya kiwunya bubi kati nzira mu ddiiro ngenda owulira nga ne mu ddiiro muwunya okufa nga munose nemugamba ennyumba yonna etawusa nagamba nedda nate woovuddeyo nate tekikyawunya bamugamba kikyogezaako okwogera nga tenvuddeyo nga wawunya nangamba eno tekikyawunya jangu owulire nemugamba jangu mu ddiiro okiwulire agenda okujja mu ddiiro nga kiwunya nagamba ate eno kiwunya naye eri tekikyakola tekikyawulire nengamba kiki kimbadde nze awulire simeera embi kiki kati nga mugamba longoosa ennyumba nga ntambula nga ngenda ku mulimu waliwo kampani yemu gyesitajja kwatula manyi eyali enkozesa mukozi mulungi kuba baali bansiima ekwakyalinya okubuuza eri mabega wonna wali olina omulimu wali olina byokola nalina omulimu nali nkolamu eyo kampani olwetuuka wetu ku kampani ntena nakwata bwati ku mumwa obubimpitawo nakwata bwati ku mumwa nemukono gwange yatiranga wetutuukanga nga bumanyi tukumulimu tuli ba friend oli ofriend naye nagera okutanga akoze bati nemugamba mubadde ki nze neetema ningenda mu lumu yammwe nali nga nkolera nentuula naye nga ndibabulye kati nekitwalako ennaku nga bulwembeera nga ngenda bwati ku mulimu bwotuuka bwoti oli omuntu wagula bwati nakola bwati olaba nti waliwo ekintu ekikyamu ekikola ekiriwo naye nga bakikola ku nze nzekka ku kampani wonna kati lwatuuka ku ebbanga eryo wamala ekintu nga ebintu biri eri ebintu byali tebikyajja olwo ekyo ekintu bwe kyajja ekyo ekyokuwunya biri byali tebikyajja kati baali lwa mande wabuli lunaku olwa mande twakolanga meeting eno ku mulimu twava mu meeting naye nga buli mutu yenna yambadde masiki okugunaizinga nyo naye kiki ekindiko kati batwava mu meeting manaja nampita nangamba ndita jangu nga mmanyi nti bya bulijjo nagamba tukwagala nnyo oli mukozi mulungi naye nita ekituufu tugenda okusobola nemugamba mukama wange yateziziza bwati nagamba nitowunya ogenda tugobera bakasitoma nange mugenda tugobera bakasitoma tutasobola kubeera naawe tukugobye genda
ne mukama wange mbusaba onsasire ne mweteera n'agamba obadde okimanyi nti abantu bonna abadde bambadde masiki kubanga gwe ne mugamba mbadde sikigenderedde namanyi buno nti tufenna twambadde bwambazi masiki nagamba nedda obunya nagamba genda ofune solution ewaka nemugamba mukama wange naaba weva waka nekuba perfume nesimanyi ekinamunyumiza ekintu kino wekitandise nagamba sikisina kyagenda kukolera wabula genda omulimu tewakya nenzirayo ewaka nenkubira omwami wange nemugamba bangobye ku mulimu nadduka najja nagamba kikinemunyumiza nemugamba bangobye ku mulimu lwakuwonya bangambye empunya alina ebbanga eryo omwami yali akomyewo ewakoba yali takyabeerawo ddala ngajja naye nga olumu ng'afunayo olunaku lwagenda n'asula eri kati olwo kyebamugamba nemugamba olwo ng'omulimu ng'omutwe bayabulaira bagobye ku mulimu n'owulira obusungu n'owulira bubi nemwatulira nemugamba okuva olunaku bali abaana lwebangamba muno nti omuntu yakubye ekifaananyi kyange kino bwekiti kyajja nakino nekijja nemugamba ebintu endala likolabira ebyo ebintu ebibi kati ekiwunyo gye kino kizze nemugamba bagobye ku mulimu lwakuba ebyo nemugamba wafuna omukazi naye toyagala kukola kikukakasa nemugamba watandika n'okusula ebweru kyavangamba kasi okitegene nti munno gy'ali bwatyo ekyo kigambo kyeyanziramu n'atambula nadda musege n'afaananga okay sorry naye tofaayo nja kukulabirira bwatyo kyo kigambo kyeyogera nemugamba nduzinza omulimu gwange nebeera nonga sikola nga ndiko kinenda ekyevundu kyabanga nagamba funa omulimu weekozese akugamba batyo nti funa omulimu weekozese nga akuwadde sente oba ki nga tampadde sente naye nga n'okulabirira kwe nyininyini kwagamba ebiseera yali yakendeezaako okulabirira kyokka ng'alina sente ng'azifuna amazima amatuufu naye nga n'okulabirira yakendeeza like nga tekyalinga oli omusajja eyali alabirira luliko liti yalina nnyingi naye ng'alabirira okufa kyokka ate bwe yazifuna n'akendeeza kati ekivundu nekijja nga nekimalawo emirembe olujjukira aba takyagala mbeera naawe ebbanga eryo lakawo yajjira naye yali akiwulira yali akikugambyeko nti nkiwulira olwo kati webangoba ku mulimu wano n'atandika okukiwulira kwaye yagamba yava eri mu kisenge bw'ati olwo n'akiwulira nnyo yalinga agamba nti akiwulira naye nga akiwulira mu ngeri ey'ekintu nekijja nekiyita ng'empewo kuba yaliwo yangamba naye buno munyuma mujja nemuyitamu ekintu ekiwunya ng'empewo nekibawulayika eddakiika nga zizo nekigenda naye ku luno kasita bamala okungobawe bati ku mulimu kyabeerawo nga kiringa ekikute kikubyemu sita nga gwe tokiwulira nange nkiwulira naye nga nange neebuuza kivaawa kiki nga newonaaba ng'ogamba naye kiki kino nga lokitegeera naye munyini nga tomanyi solution yakyo kubanga nga newonaaba neweekuba perfume neweokola ki nga tewali kituukawo kati nga ngamba omwana nga mugamba omanyi oyo beti oyo mukozi amugamba omanyi ekituufu bangobye ku mulimu naye kuira saagala beera waka kantandikawo omudaala gwa chips tandika okukola nga nkwata obusente bwange ngafera ku busente bwange bwenali notereka waliwo omuntu okola notereka engamba tugula bintu bikola chips ekyebyo nga tusaawo mudaala nalinga oba akola ki oba yeetankuulira ki simanyi nkwakasa muno nti twakola omudaala ogwo nakola ogwo omudaala gwa chips n'oyo omwana oyo beto eyali abeera ewaka naye nga nkakasa nti nkolera wano omukyala omulala akolera awo naye ng'ekivundu kiwunya nze wenkolera ng'amazzi amatuufu oli ali waliri tekiwunya wowe nga ndi wano nga wenabeera nti ndi wano ntundira wano chipusi zange omukyala oli naye atundira wali nga nze wano ekivundu kiwunya naye nga oba oli omukazi tekiwunya nga kasitoma asobola okujja wano n'akiwulira n'avaawo n'atambula n'agenda wali n'agula ebintu ebyo nebiddiba kati neŋŋamba nga ebintu bino webidiba olw'ekivundu naye wabeti omanyi
Tambula gwogenda okole wekka. Nze nsigale n'omwana. Kubanga nze aliko ekizibu kitakano nze alemesa kibusizeeyo okubeera nga zitambula. Ebbanga eryo yali akyayonka oba yali otandika okutunda omwana n'agenda nti atunde. Naye ng'amaze amatuufu ssente zonna nga ze twatadde mu bintu kugula butto kugula chips byonna nga wabimanyi abantu abali bakozeewo kwogwa omulimu. Ng'omwana okubaona ennusu 10,000 naye nga nezo 4,000 okuzikola mu butuufu nga kizibu. Nga muzibu amatuufu agamba nga talina ebituufu ekivundu kiwunya namugamba talina basiriyo naye ekivundu kiwunya nkubuulire. Mbadde manyi nti kyali kuggwe naye ate era ne bwewakole yekka. Neno wete wennali mmanyi kigenda mmere kunze wemanvuddeyo nekijja mmere. Naye omuntu aba okutenda kuntina buli kikyo kyonna kife. Nawulira abantu balina emitima emibi. Abantu balina emitima emibi naye nga tolina mu mutuufu ky'omukoze mu nsi muno. Kyokka nga n'omwimi gwakulogera siga nti gw'omumusanzeeko wabula nga amusanze kuggwe. Omwana n'agenda n'akomamu oneeza 10,000 oluusi 12. Nagenda olaba ssente zigenda zisaanawo. Nze gwolaba ndi mukazi mweru naye olunaku lwakya nga ndi muddugavu nina payipu eyo naye nga neebase ndi mweru. Ndako naawe nga weebase oli mweru. Neebase ndi mweru nga neebase nga ndi mweru nga bwendi nga woneebaka leero bwoti. Nokeera ku makya ng'ekintu kiringa ndowooza ekyaze ne kinnyambalamu weenti. Nakeera ku makya nga nninga enziro. Omusajja yakeera ku makya bw'ati n'atunira bw'ati. Nga nninga enziro. Jjukira mpunya kati ate enfaananyi enziro. Nze nanga nninga kizibu n'eziweka bwenti mu ndabirwamu. Dressing mirror n'etunuulira n'empulira nga tabula nga nkola kimu kyokka kukaaba bukaabi. Nengamba naye gwe kiki ekikuliko? Naye togenda ewammwe. Oyinza okwendowooza ewammwe waliwo ekikyamu ekiriyo. Kimugamba ne mugamba kyolowooza ewaffe waliyo ebikyamu ebiriyo byamala kubeera nga ofunye omukazi omulala. Awo n'atandika okukyuka. Awo ng'asulawo ennaku mmeka? Olwo ng'asula oluusi nno nga ne mu kisenge tasula oluusi ng'asula ne mu ddiiro. Olwo n'atandika okuntuma amannya. Ng'olwo takyampita switi gwe yali awaana mu switi wabula nga wajja atandika eri nga omanyi nti lumuzi gwa mwalimu kanziyita lumuzi 4. Ng'atandika gwe Nyamba-Wuuno nkomyewo. Kino nakino owulira nga akuswaza n'ogamba kabaka omusajja. Olwo n'omwana n'atandika okubeera nga takimuyita alijjere nga naleka kubeera nga amuyita Nyamba-Wuuno omuto. Omwana newabeera nga ajja bwati nti obasanyukira ddali wange abagwe Nyamba-Wuuno omuto naawe nninya. Omwana mukambula namugenda naye omwana lwaki omuyita erinnya eryo. Nagamba sikyali nemugenda omwana wange omuwulira yawunya. Nagamba n'ebizibu era kyekikuvamu nakyo kyemmanyi era kiwunya. Olwo ebiseera ebyo ng'atabusobola akyankalanya okufa obufi. Ekintu ekyo ekyannyambala ekiddugavu kyammalako ennaku zaali oba 6. Kubanga wiiki naaba kyammalako nga ndeeza bwenti nga nange neetya mu ndabiramu nga sirimu lwabula nga nditoba daaka nga olaba kamera eyo weefaanana nga bwefaanana. Nga takyayagala kusula mu buliri ajja asula n'oluusi mu ntebe najja n'ayogera ebigambo ebirumya omutima najja n'akuwa amannya gakuwadde n'agamba nabaena ennyumba mugibeeramu mutyenvundu weeti n'ayogera buli kimu kyonna ekirumya omutima. N'abala n'atambula n'agenda olwo n'ayongezaayo ku nnaku ew'omugole ng'olwo takyakulabawo. Naye ng'obuvunaanyizibwa bwabukola alabirira omwana biki ebyo yali abikola? Nkugambye ng'olwo abisalidde ddala obubali we nagambye nti ng'olwo atandise okusana kyokka ng'ate afuna ssente. Wabula ng'olwo atandise okusana kubanga namuyita ne mugamba naye oba toyagala kale kulabirira buli kimu labirira omwana kubanga sikola. Nemuyera ne mugamba naye nkubuulire omwana ono muto yeetaaga keeyo nga ddadde we. Ne mugamba bino ebyaffe bya kikulu tajja kubitegeera. Ekyokubiri amanya g'omuyita oyo mwana ajja kukula nga tekimuli ku bwongo. Yamugamba tegeera omwana oyo embeera gy'oyagala omussaamu. Yangamba ekigambo kimu nangamba yakyazaala.
yagamba nkyazala oyokutankosa ne bwabeera nga afunye obuzibu tebimukwatako. Olwo n'atambula najja nangamba engoye ngenda zaawuzaamu. Mugamba kikyotegeeza okwawuzaamu. Nangamba omanyi gwe osinga kulaba nnyo bikola osinga ebigambo. N'atambula n'agenda mu kisenge n'ajjayo engoye, ekitundu ky'engoye zize n'atambula n'agenda n'afuma. Nangamba Nyamba-Wuuno munno omutozi nnuŋŋeeze kangende gye bitawunya ewatawunya mujja musigala mu mawunyo gammwe. Nagambula n'agenda n'esigala nga nkaba bukabi tabalekedde yadde n'ekikumi naye nga ssente nkubuulira ng'aziyina naye nga tabalekedde yadde n'olwataano. N'atambula n'agenda jjukira ssente nzikolamu chipusi naye zennyini zisaana obusaliro chipusi zikomawo ne muzeeriira ne muzirya ate ne muddamu ne musiika endala oluusi ne zifiikawo ne muzidda mu buzzi bwe bityo. Kati ekyamiikinga waasi nga tetunagenda kino ekyokuddugala kyamala bbanga ki? Ekyokuddugala kyamala ennaku zaali 6 kubanga yo wiiki yaggwako nnamba nga kindimu. Kati ekintu ekyo ekyokuddugala kyayawula kubanga kyambeeramu ate nga wenkunya. Kati ekintu kino ate ekyokunya kyatwala bbanga ekyokunya kyatwalamu kubbangamu ekyokunya kubanga ono omukazi we yasindika ebintu bye yalinga yasindika nti kino wekigaana kino kidde, kino wekigaana kino kijja kuddusa omusajja ono amuveeko, kino wekigaana kijja kuddusa omusajja ono aveeyo. Naye nga wonna biri ebintu bimpi byewatanga nga byagira ng'olwo byasirika okujja oba bye byazaala kuno okuwunya nze naawe. Kati okuwunya nga kugenda so okuddugala kwamala ennaku 6 n'oddayo mu kkalayo. Nagenda okuddamu okweraba nga nzizeyo bwe nti mu kkala bati okuddayo mu kkala oba atiisiti oba kyanesigaddeko weŋŋamba kubanga weŋŋamba ekintu kino ekyanyamba ekyo ekiddugavu ze muli munze ŋŋamba ze zaali ezenswera zezaali ezenswera kubanga ekintu ekiddugavu wekyanvaani nga wogamba nti kubanga nasula nzize engulu nze kuyita kudda ngulu nga sikini yange ekomyewo nenneebaka naye nga ekyekivundo kyokwekiri kati okwebaka nakera ku matanga ndaba akatimba konna kajjudde enswera kiraba ye ate ze n'enswera zivuddewa gamba obaokunya kweyongedde nekuzireeta naye ate ndi mu nnyumba tufuuyiramu gundi newankubadde kati nensigeyo eno sipula efuuyira ebiki ebigire ebifuuyira ebiwuka obukyemunyini nangewonaga nti ngende nzijeyo sipula enfuuyire enswera zino yefuuyira ebigundi enswera kubulira pulezenta zajja kaŋŋambe nti zanyambala nga bwolaba olugoye luno zanyambala nga bwolaba olugoye luno nze kyobola ŋŋamba nti kiri ekintu ekyali ekyaddaako ekyanyambala sooka zaali nswera nze bwento muli weŋŋamba kubanga wekyanvaako enswera zokwekujja enswera ziringa nnene ng'ate nnyingi nga wookiwulira nga nnyingi nga wookiwulira nezijja nezisalako nzenna bwenti nentandika okwejamu omanyi nti ekintu tekibadde obadde tokimanyi notandika nenziruka neŋŋamba ekintu kindi kubanga juka nalina munnayi temagamba enswera ziribi nenziruka mu kigeeti nemagamba enswera zindi enswera nga ziri ku buntu ogwo nzenzekka enswera zagaana okunvaako enswera nezigaana okunvaako nezimbeerako nezinsimbye obuntu muno mu feesi nga bulinga bwolaba obummonde bwe buti mu feesi kati mu bukaaba nenkubira omwami wange nemugamba sooka ojja wakolabe nemuga nembuuza ti Nyamba-Wuuno kiki nemugamba sooka ojja sooka ove mu byokusaaga sooka ojja ontaase olwo ngaembeera yonna eriwa saagala beewaffe bagimanye. Akaseera ko we yagendera mwali mwogerezeganya bakusimu bakutya ng'omukubira naye ye nga takuba naye nga nze nga mukubira kwamulenzi yali asinga omwetaavu omukubira so wamuyita okujja alaba ogwali gubadde yajja yatambula najja yatuuka wali mu mulyango n'atulika n'aseka aligo baali baawuuza n'atulika n'aseka nemugamba mutuufu ntunuulira
tunuulira kyonkoze ne mukazi wo kuba wenda wennamuganda muganda tunuulira kyonkoze ne mukazi wo namuganda nomulole tukukoze eki nemugamba sokolewe wenfaanana ngolo tudde mu ntebe nenyimira nemugamba tunuulira wenfaanana naseka naye ekimuliko otyo oba kyekimusekerako nagamba ate yali obadde Nyamba-Wuuno kati ofuuse Namaswera nagamba ate kati ekugyeko ekya Nyamba-Wuuno kati ekufudde Namaswera gagenda gye byegabeera yagala buli kadde ng'abantu amannya mapya nemugamba ddala mu mbeera bweti gye nkwetiddemu ontaasa yegwalina olukuntaasa wabula gwe ate otuma butumbi mannya mapya nga ndimukukaba nagamba ano sikyasobola kubeera ono sisobola kubeera mu ttooyi nemugamba kyolowooza ndi ttooyi nagamba wali olabyeyo omuntu anyooka enswera era oli ttooyi nemugamba sikuyise kunfuma wabula okuyisa kunfunira solution ekituufu ndi bubi nangamba buzibu ki bw'owulira nemugamba mpulira obulumi kubanga ng'omubiri gwonna gunnuma mpujja ndiko enswera nga zingegeddeko bwesinga onaaba bino ebiswera babiyita waliwo agagaswera gagabeera aganene awo ng'ekiswera kinene bwekiti naye nga ziri kumu bweziti nga nyingi ng'olwo ntudde wamu bwe nti ninga omuntu oba mawoba ali awo atategeera nemugamba naye tunula olabe nenva mu ntebe nenyimira nemugamba ndaba ntunuulira wenfaanana nemugamba obula gwe tambula ogende ebyo wammwe ebikunoonya kyakonooza olina oba byotaabiwa ndooza byebyetaagisa okubeera muno tubibiwa nabakwata najja nagamba era kati kyoba okola kiri kimu nze ngenze naye weetereeze wayitawo ennaku bbiri najja nagamba gwe Namaswera ayimirira eri nno gwe Namaswera nze nzize kunona byange ddala ntambule ngende najjamu zonna zomanyi nti ngoyeze nagamba kanjije engoye mu ttooyi kubanza engoye zange tezibeera mu ttooyi bwanywe kanswera na kivundu kaŋŋende ewali emirembe natambula natuuka nagenda nga tisa engoye akaana kaali kamufolowinga nga kakaa because kaali kalaba embeera gyendimu nga nzibu nakasukuma buli muntu nagamba gwe Nyamba-Wuuno genda eri wa Namaswerawo kubanga wamwefaanana kale mugamba naye ddala eno yembeera gyetulese nagamba mwe embeera ebasaanira nebyo mwabimanyira byammwe bya bulijjo nemugamba ekyo gy'osobodde ogamba kale genda tonnanga nagamba gano maka gange nemugamba ate amaka go ettooyi n'atambula n'agenda okwange okuddako omusajja olwo nga bayiseewo zaali wiikisi 2 nga tetumulabako tatuwa kyakulya mwezo wiikisi 2 ezo nga wooziraba olwo omukozi agenza atunde chipusi zino bwe gwali omulundi gwe twasembayo okutunda chipusi lwa nsonga bakasitoma baali 3 yo omwana we yaŋŋamba nti bakasitoma baali 3 ne bajja ku chipusi mbwe enswera zaava eri nga kiganda weesinga onaga nti ekiganda ky'enswera kizze bwekiti ne kijja ne kigwa kubanga twayitaddewo nga tukozesa mu baketi nezijja ne zigwa mu baketi bwezityo omulundi gubezika nga bakasitoma bayimiridde bwati ekiro yakuba akakuba yali twali tutundanga budde bwa misana nga bwe tutundayo egundi najja neegwa muli bweti nga bakasitoma 3 bayimiriddewo bwe bati baatambula obutambuzi ne baddeewo nga twaliwo nga n'oyo omukyala bino ebintu omuntu ayinza obiwulira nga firimu yoga nti enswera ne zijja ne zigwa mu bucket what bino ebintu si firimu bino ebintu njogera butuufu abantu baloga olinga lowooza oba omusajja alibeera naye ndowooza naye magombeezo simanyi naye ng'ate weewunyise buli kintu kyonna bwebule tukireka kuno ku nsi omuntu tekyetaaga kukola muntu kintu ky'omanyi nti naye mu butuufu sooka olowooze kino kyembagamba kyantuukako natuuka kwekisenge mmanya nti ensi kirabika nze ekomye kubanga nze naye mmanyi nti kino we kinvaako kijja kuwona olwo ogenda ku kyaki ne bakuwa oyiro n'omwesiga ne bigaana ne bakuwa kino omwesiga ne bigaanira ddala complete lwaki mbayambuza nti ebbanga eyo lyonna
Kyesinamanya oli mazemu awo bbanga ki nga tuvudde wali olabye ebintu ebimpi wano wonna ofuusa omuddugavu simanyi bbanga ki awo wonna ebizibu bino w'osinza obifeesingira bbanga ki ebbanga kubanga webamaliriza okunguba ku mulimu olwo nga ekinene ekivundu kizze kati mpayo olwengi okuvaawo nga bireri ebintu bimaze okuvaawo okuvaawo okutuuka ku nswera wemampa tayimu y'ekivundu tayimu y'ekivundu yo yaliwo wonna yo teyakendeera emyezi gyawera 6 oba gyasukanamu emyezi gyasukkamu kubanga wengambira nti emyezi gino gyasukkira mu ddala kubanga wengambira nti gyali mingi emyezi nga giwerako omwami ono weyabeera nga agenza olwaze weeks 2 zino zimaze okugenda chips tuzivuddemu olwo n'omukozi ono n'agamba anti tokyalina sente zikola zinsasula olwo ng'aweze edda kyali kiri mu myezi 3 kubanga yali awezezza emyezi 3 nga simusasula n'agamba anti kati mpezezza emyezi emeka 3 tonsasula ate nze mbasikola nina abewaka bempereza ki sente ate ne anko naye wo yagenda yamugamba anko we yagenda dda takyaliwo naye tewali buzibu nagamba kati ngene mbeera nga sikyasiika kibusibuyo ogambye tubireke kaŋŋende yamugamba tewali buzibu olwo tusigayo wano n'omwana kati ekyasinga okubeera waasi mweri ebbanga ekyo omwami ndowooza ye yalaba gyali kubanga namalawo omwezi mulamba n'ono omwana bebi naye nga jjukira tetusasula mmere akasondezo ndayimanyi nti tujja kukola chipusi tuzaale tasasula nyumba nange sisasula nyumba landlord aba ayagala sente ze kati ye yatambula najja nga wayisewo eri ebbanga n'agamba nti oyo mwana bwe yagenda naye tezaali weeks 2 mwe twafunira gwali mwezi tezaali weeks 2 gwali mwezi ono omwami ng'amaze otwala engoye ze gwali mwezi kubanga njukira ogwo omwezi gwe gwali guweza beti okuweza emyezi egyo 3 naye abiko waakole ki atambule agende kati mwogwo omwezi ogwo beti mwe yagendera bizinesi mwe yaganira eyo mwogwo desemu mwezi ogwo gwennyini omwami ono mwe yakomerawo nga gugwako n'agamba yajja nga apaakinze emmotoka wabweru wa geeti kyava ajja n'abalenzi gamba muyingire bajja ne bayigira n'engatto ne bafulumya entebe ne bafulumya ekitanda ne bafulumya buli kimu kyeva mugamba ebintu byange obirezaawa kati omuvubuka omu ng'aluzuulidde bw'ati ndowooza ng'alaba ekindiko nkirabangako naye kati omu kyava ajja bw'ati n'akwata kaali kaleesu n'akeesiba bwakyava agamba anke newunga kikanga batowagamba newunga kikanga n'afulumya ebintu byonna mu nnyumba kyava agamba n'agamba gwe namaswera bali erinnya lyali yantuuma n'agamba gwe namaswera ne Nyamba-Wuuno mbalekeddemu engoye zange temunnoonya ekyakikolamu wakati yali 2 twali mu 2 twali tuyingira 2 twali mu 2 ebyo byenenenene we byabeerera waawo yali 2 oza byakabeera nti bibadde ebbanga ddene nnyo biri recently era abamumanyi bo bamumanyi abaali bandabeka bajja bwokunkyali bamumanyi mutayinza okukoza ebbanga eryo lyonna bakiyita kwetambulira ya omuntu okunoonya amagezi oba okunoonya ekiddako okulaba nga ebintu bino byonna bikuvaako kuba kiyinza okubeera ekizibu mu mulembe guno ensangi zino omuntu okulaba nga buli omu alina enzikirizaye kizibu nnyo okubeerawo ebbanga ne litambula neetaba oba bafamire oba maama oba ani akuwabula n'aga nti kino tulina kukola bwekiti tolina magezi gonna ge wasala mu bbanga eryo kuba ndaba nga ebbanga lyogera mu lyatambulira ddala nga ddene ebbanga lyo lyatambulira ddala nga ddene wabula kyo njogera amazima nga ne Katonda ndaba ekituufu natambula gendanga mu kyaki wabula ekyennaku ekyalingawo olw'okuba nti nalina ekizibu kinene ekyokunya nga tebansikiriza genda kuyingira mu kyaki weba kyena bagamba oyo mutwalire oyiro bakuyimiriza nga waliwewa nagamba mutwalire oyiro addeyo ewaka nga weesiga oyiro naye nga saatambulako njogera amazima nti oba mmeeze ku musawo bwati oba mmeeze bwati nedda
kuba ekituufu njogera amazima nali sirina musawo gwe manyi nti wono wabula wano omwami we yatwalira ebintu wano nga ze azene bali abavubuka atutte ebintu buli kimu yatuleka bwati mu nnyumba nze n'omwana ye n'atika buli omanyi ennyumba ng'abasenguse keebere kapeti kekibe kino ekisimula kino ekiguni ky'osoosaako bwoti okulinnyako ebigere yakitwala kyava agamba n'agamba mbalekedde engoye zammwe mubeere omwo nani neesigamye bwe nti ku kisenge nenzika bwe nti wansi engamba naye enseeno kiki ekiddako kati awo nengamba ekituufu embeera gye ndimu gikwesa nnyo maama kuba maama naye simukubiranga kumugamba embeera ki gye ndimu nokuva 2 kumpi ebintu bino bitandika kujja 2 wanga ebintu byatambula kumpi omwaka mulamba nga bijja nga byatambula ebbanga ddene kubanga oyo okubeera ffenna twabera ffenna ogwo omwaka mulamba ne tuyingira 2 awo okuyingira 2 awo nga tukyali mu fayini kati omukazi ono yamukwana mu 2 awo ono omupya kubanga wawo sente bwe zeeyongerera mu 2 kubanga eyo ye time gye twalimu mu covid yali 2 ye nga sente nga zijja ng'akola mulimu kitwali tetukola ye yali akola mulimu naye yalina omulimu gwe yali akola bwe zitajja kwatula ye nga sente era ye sente yaziina yali akola mu gavumenti kiki sente ye yaziina ng'era zijja naye nga tasobola kugamba nno nti atulabire ekikwenga ate we yayina entono yali atulabirira kati oyo awo omweyo time eyo kati oyo nenkubira brother wange yali muvuzi wa boda tebamugamba nawira nga nkaba tebamuganda ngamba obadde ki nemugamba so otandika obbakubira wano ng'akimya ebintu byonna abitutolo nsigadde mu nnyumba nzekka sirina sente sirina kyengenda liisa mwana sirina kyengenda pangisiza nyumba sirina kiki nsigadde bwomu nengamba lwaki sanjula ekintu kino mu famire yange nekitegeera ngenda ffa batwale mulambo kubanga noono nga nsuddewo gwe bamanyi kubanga baali bamumanyi lwansonga yakyala so kyava avuga piki n'atambula najja ewaka nangamba kubanga yatuna bwati yagira bwati ku mulyango nayimira ku mulyango nangamba ate osenguse kati ekyo kigambo yakyogera bwati ng'atunulidde bwati nga ng'omuntu wonna agira bwati nga yeewuunya ng'atidde kyava ngamba obadde ki emugaba bwenti weefaanana nangamba gwabaaki sooka otambule n'akwata omwana bwati n'ajja nangamba tuula ku piki ensawo n'engoye tunaabikola ki n'abikima n'atambula n'atutwala paka ewa mama ye bweyandaba bwati naye ng'ebbanga eryo nawe omwaka gwonna gutambudde nga nzeeyo oba nga mami tomugamba kintu kyonna sirina kyemugamba nga bonna bonna nagamba n'okubagamba nga ngamba anytime wenidde kiraga nja kutereera nga bwentyo bwe mmanyi muli munda ngamba nja kutereera osabye osibye okoze kino ebigaana maama we natambula nengenda ewa maama vale agenze brother jeyo n'ensawo n'atambula najja kati maama mu kutya ng'omanyi abakyala abakulu abo atidde era kye nali nsinga obutalagala mumugambira main issue yali emu nti okutya kuno nga saagala ati kati n'abuuzaako ku banne n'abagamba omwana wange afa abamu abayise bazze bandabye nesokoleke ebbanga lino liyinza okubeera nga ddene omuzadde yenna kyandiba ekizibu abantu amu okumala n'olunaku oba wiiki nga tayogedde na mama oba na taatawe nga tolina kizibu laba nga kiyinza okubeera nga kiyinza okuba ekizibu nga tolina kizibu oba nga tolina kizibu osobola okubira buli lunaku naye woba ng'olina ekizibu mbadde manyaawo ate ye essaawa osinga n'okumwetaagira ennyo waliwo time wootwasala n'ogamba kino singa maama wange akimanya ayinza okufuna puresha oba ayinza okufuna ekintu kyonna kazikinnelwanyengansomuntu wali omuntu yenna yina kasita ogamba nti owezeza emyaka 18 oba okuze so waliwo embeera emu gyosooka n'olwana naye waliwo wotwasala n'olemerera n'ogamba nentakanteerifanira kuba ondamanya omanya nti kyagagenda ffa bwentyo
ninga macheke enswera nze Katonda ziyatonda nga zigenda okukola ki okunzita kati mama n'abuusabuuza abantu ne bamulagirira abasawo ab'enjawulo nyankola ekituufu kitwatambula eringa ebyagundi ebyawo okugenda mu kanisa ng'obivuddemu ng'olaba tebikola bigaamu neesiiga oyiro nanywa oyiro nga omunywa n'omwesiiga ne basabira amazzi nago n'ogeeyira buli kimu nga buli kye bakuwa okukikozesa ebigaana kati nga nagyetamwa kati we twatambula mama ne bamugamba ne bamulagirira waliwo omusawo bamulagirira ebisabo ayitayo lwama tamuddeyo nendeeyo nga tutambula nga tugendayo bannange mbavule ezo ebintu bye nayitamu okuwona ekintu ekyo Mukama singa yali yasalawo nga nali mukadde nali siriddamu kufumbirwa muntu yenna naye omuntu obeera okyali muto ng'olina okufumbirwa kuba nze taibyetuuka nga ntidde buli mukazi ali mu nsi ntidde buli musajja yenna ali mu nsi olwekyo ekyatuukako twatambula ne tugenda ew'oyo omusajja oyo omusawo gwe batulagirira ebyo olw'amata omusajja oli ebintu bye yankozesa okunzijako ekyo ekiswera n'okukuunya twawaayo ssente nga mpitirivu nga wookiwulira nga mpitirivu era famire yange njebaza okumbeererawo neyanziza neyanzega ensiima naye omusajja oli ekintu kye yankozesa omanyi omuntu ng'oli mulamu ne bakusimira entayana naye ng'oli mulamu ne bakugamba omwami eri yagamba nti ekintu ekyo okunvaako ekyo ekivundu n'eyo enswera balina okunziika we banziika we bananzijayo bwe bati ekintu kino nti babeere nga kye bakoze eki kye baziise linako ebimu byonyumya biringa firimu kyogamba kye yakukoleranga solution gyayogerako kusima ntaana bakubikeko ettaka bino ebintu nga wagamba nti firimu ezo nze nga makyakanoza bazizanya bamaze kulabako kino kyenjogera zaali ssaawa mu nnana nga zigenda mu 9 ez'ekiro mu budde bw'abasezi nga tuleyo nga basimye entayana ne baŋŋamba neeyambule ne neeyambula nzenna ne bayalawo bwe bati olubugo ne neebaka ku lubugo bwenti ne banzinga bwe bati ng'azinga omufu ne bandekawo kano akantu bwe kati ne baŋŋamba nzibirize naye nga jjukira bansiiba bakusibidde muli n'enswera eri ne basibayo omusajja nabuda sanga ayogera kigambo bwakakantu bwe bakayita ke basibye eri nga weegolodde bwetyo ng'omulambo ne bakusitula nga bwe basitula omulambo ne bakussaayo wansi mu ttaka ne bakwata omusajja n'ayogera ebigambo byayogera ne bakwata enkoko ne bagikusalirako nga bagikussaako bwe bati ne wano wootabisa wonna nga bagendawo omusaayi ogwo ne bakwata embuzi ne bagikusalira ne bagikunyigako bwe bati nga nonno bagisaze bwe bati omusaayi guli gwe bakukola ki gwe bakussaako bwe bati baguyiwa kuno ku lubugo kuno lwe bakusibyeko bwe bati gwe weeralise bwoti wabula abantu balina ettima mu nsi ne bamaliriza ne bakubika ettaka bwe bati paka muno nayogererako ebigambo bye byeyayogererako ne bamaliriza nassa bwati engalo ze nakusikayo bwati kati alina omuntu oye gwabeera naye ne bakusikayo bwenna okuba ye wakusikayo bwati ovaayo kati kitundu kubanze navaayo kitundu ajja nakwata munne ne bansikayo mulundi gumu ne bantuuka bwe bati wansi ne bansumululako olubugo luno ne baluzinga bwe bati ne baŋŋamba ntambule okuva awo nga ndi bwereere paka ewaka eri wali essaba eri nga siri mu lugoye wabula nga situnudde mabega kati bino ebyokuzinga obugo mama yasigalayo eno ku ntayana mama yanyumiza nanga nti bakutte olubugo olwo ne balukwata ne baluziika eri ne bagamba nti banziise omusajja naŋŋamba nkwadde ennaku ezi 3 nga ezo enswala ziriiko kuba n'ekyo ekivundu kuba tuzikoze ekyo tubiziise olwo akomyewo eri waggulu ewali essabo bavudde eryo olwo abiŋŋamba ku makya
Nangamba nkwadde ennaku 3 ebintu nga tebiriiko kubanga tulinazo bikola ki busy. Neninda ennaku 3 zigweko ebintu bibeeko byavaako. Tebyavaako. Ne wayitawo gwalina mwezi mulamba. Gwali mwezi mulamba. Ebintu tebiriiwo. Mama ne bamugamba omukyala ne bagamba nedda sala amagezi. Olwo nga ntambula ndi bwenti bwembeera nga balina we batutwala. Yasagala bantu bandaba wenfaana we ntama nosi wano ne wano ndakawo maaso. Ne batutwala ewalala. Ewala gye bantwala bangamba ekintu kye balina kukinsigirako mu nzikiza. Bangamba bali mugamba naleera twakikola kiro. Ebyo byali byanzikiza era nakati nsala nangamba yingira. Tuyingirisa ewalala. Ne tuyingira bonna ne babagamba basigale mu ngoye. Nze engoye nzijjamu nsigale nga ndi bwereere. Ne bangamba nkwate bwenti ekkundirira. Nti ndinyweze nnyo. Bangamba nyweze nkubulire oba gali mayemba oba baali bo bantu oba liki. Nze nti simanyi nakubibwa emiggo mu ndoomu. Gye sitamanyi muwendo wabula nga baŋŋamba nti bali mu kuba kiki kiri kindimu ekiwunya ekinezensera ne balooka bakuba oli bwereere. Nga bakuba kundi oba mubiri gwonna. Oli bwereere ndi bwereere jjukira kati kino bakugamba kyukira ekisenge n'okyukira bwoti ekisenge ne bagamba tonyega tokaaba nti oba ozikuluma ennyo oleekanye nedda. Oyina okiwera nga oba oli mukaba mumunyire oba muli munda naye nga tofulumiriza sawundi wabula totekunda. Ne balyoka bakuba nze emiggo munda muli. Ne balyoka bankuba emiggo emizibu muli munda nga ndi bute. Naye ng'obulabala bagamba wowe tokukuba nze. Ebigambo byempulira muli munda. Oba na bali babakuba oba byakwatanga bbali nga bikuba kibooko nze naawe. Nga bakuba bamaliriza eno yonna eno wate eno yonna kabi najjuka kibooko weekutte weekwata toyinaako nti oba kano kakubiseeko nedda. Naye nga tolina mutu gw'olaba nti oba akukuba physically. Nga toyina muli munda nga mulimu enzikiza ekutte bweti nga tolina wadde n'owoolengera nti oba akantu kali bwe kati kisooka bwali kiro. Ekyokubiri abo banonooza babikola kiro nsimanyi kubanza yonna gye nagenda okunkolako ebintu baagala kukola kiro. Ekisooka bwali kiro. Ekyokubiri ekiro bwaliwo amataala naye bali babikka essabo lyabwe ne mubeera nga temulimu yadde akatulikoolini nga kikawo kaleekalayo ne bakuba kibooko nga tomanyi na gy'olaga. Jjuka otuba akaseera enzikuza bibe nnyingi n'ozibiriza kale ne bakuba kibooko n'oba nga okaabira muli muno munda muno. Ne bamaliriza ne baggulawo ne tufuluma. Negenda wala ebina ennyambala. Omusajja n'aŋŋamba nti ogenda kuwona naye gumiikiriza. Ne mugamba ngenda gumiikiriza bbanga ki okuwona kubanga ekintu kino kimazeeko ebbanga ddene. Kumugamba tulina nze nawe nfaanana feza olwo ng'obumonde bwonna bwo mundimu ensole mwana tulina wenfaanana. N'aŋŋamba ekyo ekintu bakikutte jjukira bakuba ekibooko ne bamaliriza mbu ne bigira muno mbu byo birwanye mbu bikikutte mbu kikino sano kyobanga abo bali bantu oba kize simanyi. Ne bagamba mbu kikino tukikutte ng'owulira amaloboozi googera mbu kikino tukikutte sabiki n'obulanja amaloboozi ag'enjawulo naye nga gatiisa. Ne baŋŋamba ekintu tukikutte naye ogenda okuva mu gumiikiriza ogenda mala ennaku 7. Fatima waningamba maze ngenda n'omwaka mulamba. Ennaku 7 sinagaana zinagaana okujja oli atuwasa nemala kumpi mwezi mulamba tuze wala batugabye wiiki. Yamugamba ennaku 7 nsaba okoleko waageko newemba ngenza sikale eno ng'obikolako ennaku 7 zikole ki zibikole. Era ndi mukumbawumba. So when nagenda ennaku 7 nezigwako nebikaana. So kati lwaki njogedde abo ababiri abo nti lwansonga abo bakola ebintu nze ebyantiisa. Kubanga twagenda mu bantu baali bamirundiira kati mu lunaku lumu manyi buli kimu kyonna kijja n'ekibi ne kijja n'ekirungi. Kati olunaku lumu brother wange yali antwala ntambuza kolo olunaku teyaliiyo. Ate waliwo mukwano gwange abeereyo Nsambya ku mwala waita ku mwala abagumanyi.
kati ngajjanga ngamba naye tambula ojje eno nina ensonga lwaki koze eki nkuyise kati ng'atambula nga mugamba naye sisobola kutambula ate brother wange andeeta taliiwo ngamba tofaayo ggwe linnya ojje okulinnya okutuuka bwe nti mu kibuga ali nninnya ez'ensambya nga buli takisi yonna gye nninnya abantu bakoloba oti abantu ne bakomenti nga ne bakola ki ne ngenda mu kibuga ne nninnya weesigende eyo ensambya so bali bonna bonna emiri yonna gye mwatambulanga ekintu tekivaawo nga tekivaawo kyengera ekigundu kyo kikyaliwo n'enswera kati bwe nayingira bwe nti omweyo emmotoka y'ensambya bwe nti buli munaga nga womanyi abantu batakisi abakazi bwe munaagira bw'ati kati mwalimu omukyala eyali omukulu omukadde n'agamba wabula muwala oli bubi naye lwaki teweetambulirako gwe tulaba nti eryo Eddogo kyema omutima gwange ngamba nengakalira bayondo singa amanyi byempiseemu ebyo teyandiyogedde nensirika kati konnakita najja nayingira ne tuvuga twagweko wano paka nawali omukazi oyo omukadde najjayo akasimu ke buno obusimu obutono n'akanyiga kati kyava ngamba kwata ennamba eno ey'essimu naye bw'atali kuyamba wabula olibu yagamba naye bw'atali kusobola wabula olibu ekyo ekigambo kye yayogera kyemumugamba ne mugamba mukadde neeyanziza naye bwetu bwe nayogera wali yalowooza ki kati nze nengamba mutima gwe nengamba tutambule ku basawo abaaki n'abaaki n'abaaki kati ate naye akwata ennamba bwagikwata akikola kyagimpi nengikwata nengiwandiika nenteekako mukadde takisi bwetu bwe nasaabu netutambula netuvuga netugenda paka wali ku mwala wenaviiramu kati mukwano gwange oyo yali ampise kumbe naye yali ampise mukuntwala ku musawo Muganda weyandaba bwati kyava ngamba eri accent gy'oliko kale walayinza sisobola nakutwala wange woleka ekivundu n'enswere wange tuwete bwesi wano okutwala gye mbadde nina okutwala ne mugamba oba onneenyinyadde ng'oli mukwano gwe ng'ate gwompise siina gye ndaga nakuwa n'abasawo kantambule ngene neekyanga nentambula nenzirayo neninyaate takisi era nembawunyira ebyo nabawunyira nentambula nenzirayo ewaka kati nakubiramu amesimu ng'ayomba oyo muyise mutwalewo wati newe wati n'agaana kati wayitawo ennaku 2 ngamba mama ne mugamba nabadde ngendewo ewewe wati newe wati newe wati wa mukwano gwange nensanga omukadde mu takisi omukadde ono mu takisi nampa ennamba nenanga muno ono wana nnemerero ndiba ndabi ne mama kyava ngamba ayita tugigezeeko ne mugamba nimamira mama kuzinza birenda bye tutambudde eno yina asobola ngamba leeta nalina olugero sambu asika obulamu saatakola ki mbusa asika obulamu ejo nakimala asika obulamu tassa mukono kyava akwata bwati simu naginzijako nambuuza wataddewo linnya ki nemugamba nze nataddeko omukadde takisi nanoonya mukadde takisi nakubira omuntu kati nze nali manyi nti tukubidde musawo muki Muganda nakubira omuntu oyo nayogera kati nga wayogera ayogera mpolampola kiva nga mama ate abali abadde bayogera ennyo batulemereddwa ate olwono kati mama kyava munnyonnyola munamugamba mujje namugamba tujja namugamba mujje Bujuuko Mityana Road namulagirira byonna nga bibeera netutambula kati oli mukwano gwange oli oweeri ku gundi oli gwe nali ngenza okulaba ensambya ku mwalo olwo naamukubira amugamba nti twagala kumutwalirako eno ennamba gye yafunye naye lwakuba wankaka kati oli n'agamba nti mama mutwale kyonna kiba kyetaagisa expenditure yonna nze agenda okugikola ki okugisasula nga bakwata nga bantwala eyo twagenda okutuuka eri ng'oli simusawo nga paaki kimanga ninga abasawo Abaganda balina ebyo ebintu ebyogere ebinene batulemeddwa katono ajja tusobola mama n'agamba ddeka beera oba ogenda okusasula nti neti nga batuyingiza ye ng'akola ebintu bye yakola nga ye omuntu ng'agana mutambule mugende naye ahaji ono teyatuwa bbanga wabula wennafuluma we nti yagamba mama nti owayitangawo weeks 2 mukomangawo nze kyo sitawulira kubanze wamala we bati nze nenfuluma mama ye n'asigaayo naye namugamba nti wayitangawo weeks 2 mukomangawo kati wayitawo weeks 2 zino nga tezinaba kukomawo kuggwako kyalinga like nkiyita ekyamagero bwentu wemba nkiyita nga kyamagero
ngawo kamba example dingo omuntu nti ngoli kenswera 10 example je mbamba nokera ku machango oli kenswera osegede bulu obola manga it's a miracle kwa naduka misene ngama ne mugamba mama ochibino nswera zikendeddeko nangama ne letera zikyalo ko ne mugamba mazikyandiko ne nswera zikwaze eki zikendeddeko namugamba mpula ne kivunu sikyakiwira nnyo nga wekiri naye nga mpulira kikendeddeko okwo nemugamba mwakino nti kikendeddeko kati mama naye okuwira yo excitement yange kyava addamu n'akubirani aje namugamba voice nebo je kiriwo nakukende yakola ugwako netuddayo era nabako byasaba netubiwaayo nakola ebintu ebyo yakola netuddayo wayitawo ennaku zaali nnya nga tumaze okuvaayo olwo olunaku kati ntandika okubala enkeera waalo nga tuvuddeyo nga leero naye enkeera waalo wayitawo ennaku zaali nnya nakeera siriiko yadde enswera emu ejja okunzungirako kino nkyogera lwa nsonga wateekwa kuwali eyo omuntu gwe baaloga ekintu kyekimu ng'ekyandi nakeera ku makya kino nkyogera ng'ensi yonna empulira nga sirina nswera yonna ku mubiri gwange neneyambula bwe tukubeera amaaso ga maama oba toswala nze mutwasera nga siswala amaaso ga maama nemweyambulira nzenna nemukama masiriiko nswera n'enkyuka naye nga buno obuntu bwe byaleeta obw'obummonde bukyandiko naye ng'enswera zinvuddeko ng'ekivundu kinvuddeko nga ndi fine buli kimu ekyete netutuuka emisiri ate netuddayo wa aji nemugamba mponye guli simu nze yagikwata nogikwata njogere ng'olompulira amaanyi nemugamba mponye nemugamba mpulira sina nagamba mukomeewo tubeeko ebirala byetukola ki byetukola ndowooza oba okutereeza oba byaki netuddayo nansayira byeyansayira nebayogera ebintu ebyo oluwalabu oba tolutegeera gwe oba ogumidde kimuzikirize kyebakoze kiggwe netukola yakulombera dduwa oba gye bayita dduwa tinze siri musiraamu tufunirayo ebirungi naye ate nagana osiramuka nange simanyi so nabakuba ebitabo byabweyo ne bayogera olulimi lwabwe olwalakubaala olwo nentereera nemponera ddala era siddangamu kuwunya kivundu siddangamu kuwunyongako yadde enswera siddangamu nti oba kino kikino nkyekaaze so obulamu bwakyukira ddala tewakyali ebintu byonna ebizibu byonna byewali ofuna in the past tewakyali natereera naddawo bulungi luli nalinga tulamulondi nduwe nalinga nakogaza nanga nfuse kati nomumanyi omuntu obeera mu stress okoggana nakoggana nemera nga ndi kati niwenti naye kati naddawo natereera nina emirembe omwami todanga mukubirako omwami ye mwenyini yeyannoonya nankubira bonga nnoonya ng'olwo nga azzemu okuyita erinnya lya switi lye yali yeerabira nemugamba sinze switi nze namawunyo nemugamba nedda otokubidde switi okubidde namawunyo namasoya nagaa nedda nawe olwo nga naye alinga eyatereera nemugamba naye sikyasobola bbeera nange ewoba kati omwana aliwa akuze kyenkana kiwa myaka emeka kati era omulabirira oti omwana kati akuzeko kati abeera wa maama kati awezeza emyaka 6 years nedda 5 years akuze mu 5 years so tata w'omwana tokyamwetaaga leka maama nnyo bakiri kibambulira kyamuliro sisobola newaaba afa sisobola akyalina omukyalo oli omukyalo oli nawulira mbu kuba mulamu wange nze ankubira mbu baayawukana muganda we yeyayogera naye nanga mbu baayawukana kati simanyi oba gye yandogera ngaeyo byonna teyasobola kuddayo nagaaluga omwami amunyweze simanyi naye nga nze munnange natereera era byonna nabyo waloga byonna munnange nze byanvaako natereera ndi bulungi nena n'omwami omulala kati era obulamu butambula bulungi bwobaka bw'omuweereza neeyagala okufa byonna wankaabya nali omwana naye kati ndi bulungi tunaatandikirawo lala sema omuweereza n'obubaka sisobola bumuweereza sisobola gaana kubumuweereza sisobola n'akamu nina obumuweereza sokkiriza nti yandibanga yalogebwa omwami ye yali yalogebwa
naye ate era sisamukwata mutwala wa Adi nti amuwonye yankonya sisobola. Ate lwaki tocha? Sisobola. Nje nina omwami omulala kati atanjagala. So oli tokyagala kumanya tokyamwagaliza kintu kyonna? Abeereyo nga mulamu kubanga ddadi wa mwana abeereyo. Kubanga omwana amusaamwagaliza kubeera mulekwa. Naye abeereyo. Ate oli omukyala gw'osuubira oba gw'osogamba nti yakola si gwe nsuubira wabula ye yakikola. Ye yakikola kubanga era ne Aji we yali akola ebintu ye yandagula n'angamba omukazi bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ate nga nali sibimugambye. N'angamba yakola kino ye yakola na kino ye yakola na kino ye yakola na kino. So byonna n'abikugamba? Byonna Aji byonna n'abiŋŋamba byonna. Omukazi oyo tewafunako simu kuva gy'ali oba kwogera naye oba yakukubira? Teyankubirako kubanga ndowooza alaba okubalirwe yakuweereza abantu abalina okukuba. Yalaba ng'okuba kutono nga ndowooza eno y'essimu gye yansindikiranga ebyebyo ebintu. Kuba kati munnange ngamba ente yatuuka y'essimu gye yakuba. So tolina gundi gye wafuna nti mwogerezeganyemuuko oba omulabyo ye tomulabanga nako? Sisobola muno nti wabula oyo omulamu wange oyo gwenyogera nnyo naye oyo wande yansindikirawo ku kifaananyi kye nga bwafaanana. Naye nze simukubangako ku ssimu nti yiino nti obaye muno nti yankubire mba muwaayiriza. Naye nga ekifaananyi kye nakyali nga yaddabiza omusu. Emwasinga naye ku ssaawa eno kyewuunyisa nti ate gwe yali alogera ate baayawukana. Nze bwe baŋŋamba nti baayawukana naye ng'ate nze era taddeyo n'agamba nti kyakanze yamulogo oba baawukane. Naye kyemba ningenda okubuuza osanga wagenda naye wa Haji n'ossaayo okusaba ku baawukane? Nedda sijja limba amazima amatuufu mu maaso ga Katonda sisangayo kuloga kwabula nze neetaasanga nze omuntu bye wankola byatuuka naye neetaasanga nze omuntu. Era neebaza Mukama era neebaza Haji weebale nnyo weebalire ddala. Woliraba ka vidiyo kano eno nkwebaza era nsiimira ddala era nsiimidde ddala neeyanzeege okubeera nti wansumulula. Katonda yeebala okuba nti yayita mu gwe neesumulula. Tetujja kusuka bw'onaaba olina ndowooza ekitundu ekyokubiri oba paati endala ndowooza oliddamu era n'ompita ate natoba n'onkubira ne tubaako okuwaya kwe tulina kitomanya ne Haji nandifunye omukisa nti mu maaso tomanya ne mulaba nako. Haji gwali munoonya oli mwenoonyeza kuba nga ye Haji abeerayo. Ye abeerayo bambi ng'ayamba abantu. Okay. Ye kasomwa kyabaakusaba ebisigadde bibasiima. Kyabaakusabye ebiki? Buli omu ndowooza bamusaba bigenze bansaba byange. Olala byakusaba nti leeta kino, leeta nakino, leeta nakino, tukole kino. Byakusaba biki? Nvaako. Atakuumira mpera batukuumire musiibe bulungi. Osobola okugimpa? Haji. Haji nnyinza obutagaana kugikuwa bansoma. Singa nange omukadde oli wa taxi omukadde taxi ngati yagimpa osanga yanansinga sawa. Ate n'ensonga era endeese wano okutaasa muntu ali eyo bali mu buzibu nga tamanyi solution. Kubanga naye bamuyise bamuziise bamukubye emikuŋŋanzi naye nga tekigenda omutaasa kitono. So ennamba enyinza obutagikuuma nenjikuwa oba nenjiwa oyo alemereddwa alituuse ku kisenge n'ayambibwa. Gwe omutima omubi sijja gukikola kuba nange singa bagunkolako singa saawona. Ennamba gimuwe oba ogiyina atulaba? Ennamba sigibali mu mutwe naye nsobola okugifuna. Ennamba ya Haji bamuyita Haji Mukisa Kalimu ng'ali Bujuuko owa Mityana Road gyali. Ennamba y'essimu eri 0778 92 91 41. Ndiddamu eri 0778 92 91 eyeeberera sitiyo gwe n'ogamba nti anze nkoye wanikira kwena ekyo nkikugamba ojja kusiima nti abantu balina abantu.